Banga nalabye bafutuso janga bakaba ku kitebe kye nimpi babagobye kuno bagambwe munonye emirimu mukoleki bakuli era ne bagana nogamba ne mukulayira ababaka ba parliament tuwabayirawo omubiri naye ne mukulayira tewali mubaka no muyagala na futuso jja mukulayira ku parliament wadde bakansala kati zenange ya mutukosa bukozesa ne mutusulawo zenange nyizo bane nyamu tinedda futuso jyinzo kuba bambite wamanya era ogenda nnonyo nange nzo mukubagamba abe naaremu twali fenna tikati kye kiddaka akaluka wedde kati tugende tukole mugende mukole abana Tiriki ababaka akutaddeko abakula atakutaddeko full stop naye tugende tukole kati wano kigenda kuneku ne bali wafutu soja abanoonya mbu tugenda kukola wa kituzeeyo watu ganedda bwe tuba tugenda kukola manchi tugenda okukola tunoonyewo we tugwa mu cabinet ya fene eronze mu bukulembeze obuliwo bw'obanga gwe kyoyagala kiri mu local government lwaki nammere ne bbala mu tetubeesibaako Wana osinzira okubeera nga otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzako nti wasiibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde ofidde olaziza n'okusomozebwa okulala mu ngeri enjawulo nsaasirako abawagizi ba Arsenal abadde balina essuubi nga liri mu kyenda okutwala ekikopo kya Champions League naye nze ng'omuntu nkugamba nti achievement y'okugenda obugenzi mu penalty okubagira mu penalty yabadde nnene engeri PSG gye yabasambyemu Baga uli Arsenal mpozi asa gusirwa mswagira mpi ya sambi Arsenal ngati wenga wana minengera mirengere jasize nkulisayo bonna ababadde yaman era nina gwembadde ngamba ne muganti ligi ye Bungereza chesinga ligi Spain ligi ye Germany ligi ye Italy ligi ye Bufaransa mawulire naye timu eza ligi ziri zisamba omupira okukisinga timu kati omanyiru waaki twakyogerako n'emabega nti ebintu ebikyakumya obwakabaka bwa Bungereza kwe kuli Premier League sente yaabwe paundi n'obwakabaka baabwe ebikumye UK kubanga kyali y'amaanyi era tesobola kuzannyisa liigi kyovola batali ne bwe bayalusuluju ng'abaana balina talent mu liigi endala La Liga simanyi French League 1 Bundesliga Italian Serie A naye yo Bungereza Premier League jakubanga eri waggulu olw'ensonga waliwo abajeetaaga eyina kye bakwatiridde bwe bwakabaka bwa Bungereza otherwise mbabuuzaako ziwamza kye University Bag omusajja w'omu ghetto mwe bali kubaayo mwe bali kuweereza omusajja yabitandise ono ekituufu kiri nti PSG yasambye Arsenal nga PSG ekwata omupiira eddakiika 2 Arsenal negufuna eddakiika 4 nga ate Arsenal negufuna mu ngeri yakwetaasa ne gugabagabawo ne bagubba naye Arsenal kyeyafunye ekyenjawulo nti yo yafunyeko ku mikisa naye PSG yasambye Arsenal mwezi ogamba Naboro FC esamba Uganda Cranes nga Naboro FC ye Arsenal Uganda Cranes nga ye PSG biono so ompira gwatunyumidde nnyo ngabo kyowulira gwadde gw'amaanyi naye kakati ffe nze Arsenal nade kyagaliza ngabo nyina timu gye mpagira ngeri mu Premier League kigende Bungereza I get it nekira mnayi n'abantu abamu abawagira era waliwo abibuza lwaki abana Uganda bawagira nnyo Premier League Arsenal Man U atali kweyogera banoonyezaayo Chelsea waliwo yange nze ndi wa Man City Liverpool naye mwena tu logically ani yatufuga Bungereza nti kiddayo ku colonialism tendencies nti wadde yakufuga naye wabawaaka akalandira akatuuka gyali ensonga lwaki Uganda baagala nnyo Premier League nti Bungereza yatufuga yenna nnyini ye yaman kale kakati nyala tutandikire ku cabinet ya shadow cabinet nga tuviira ddala ku loopo NUP yakkiriza n'eronda kitegeeza bawadde NRM government legitimacy abakkiriza nti kati weeri era yalondebwa era ye government efuga secondly bakoze kutuusa mukolo nga tunagamba naffe tube participative naffe tukyetabeemu twayogeraku ku wali wabuuza lwaki baleese mwiru biki binenga nedda babutaleeta mwiru ne balekera other people okujambu opposition biki okwesimbawo mu parliament baali batandise baba baseeseetuka okuva mu byobufuzi kati balina onnoonya ebintu ebibakuumira wadde tebawangulibwa sipiika baleeta mwiru ku mwiru kati ne kino bwe kiri bakimanyi singa tuwoza mbu tuzire politically baba bagenda seeseetuka otegedde other political parties nga zo zikuzironda lead of opposition zizwazo zironda shadow cabinet otegedde logic nti bazze basigaze kwega basigale mbyobufuzi bya Uganda logically tinibe baleese labo batunuulira tebalina njawulo gye bagenda kukola abalala bonna baba formality naye oyinza otunulira abantu nga basatu
lopu yennyini noga Joel Ssennyonyi ng'omusuubira okukola kipya ki ng'ate mu standing cabinet ya government waliyo Nabbanja kati Nabbanja ne Ssennyonyi bobateeka wali kwega abavudde eri nga bebeetwala prime minister's question mu budde bwa prime minister's question Ssennyonyi omubuusabuusa okukunya Nabbanja kati asobola omukunyakunya naye gwe omusuubira okunyigiriza Nabbanja lwakinedde tekisoboka era nekisanja kino kigenza okuggwako nga Ssennyonyi yatandika okuvumbeera ojo bali mpuga we yasooka okubeera waawo bali kubazunze Nabbanja omutwe gumutabuke Nabbanja yabula n'okkaaba nga mpuga amufuukidde ekizibu Ssennyonyi najja ojo pressure we yakendeera tugenza okumaliza nga mama Nabbanja anywa n'obutunda obotegedde n'akaseera yenywera talina buzibu nti ono abadde kati amwesobolya kuga yafuna engeri gy'amufunza kati ate gwe baamukomerezaawo meaning that wagenda vaawo njawulo otherwise kiyinza okutuuza nayo nti ayinza n'okwongera okuba nti ye Nabbanja already sorry not to mention their titles naye okwanguyirwa nti kijja mumaliza nga ye Nabbanja ate kijja namwanguyira era okwongera onyigiriza Ssennyonyi meaning that gwe Ssennyonyi wazze tukutuukiriza mukolo nti you are the leader of opposition mu parliament naawo n'otunya abantu nga owokubiri commissioner gwe naalisuubidde okukola Nambeshe nti lwaki waliwo abaga Nambeshe oyo ati wenaale mu biki bikisobola okuba naye ate ye Nambeshe mulabanga Pastor Jamada you remember Jamada aliwa Pastor Jamada ali awo musumbu era pastor yali musiraamu nga ye Jamada ba Allahu Akbar naye bwe yasala najja mu buloko n'afuuka pastor akuba obusiraamu n'agirya wama wano nyina ne pastor gwe manya ali wano yalina TV wano manga wano ngewa pastor Kayiwa naye yali musiraamu yetwaha naye tajiwomeddwa bitooke bye bigwa kati ekyo kikulaga nti abo baasalira ki kyokama Nambeshe yali mwenalemu yasala busazi ddiiro naye mutima nti bano abamubuusa busajja lwe neddaze mutima nga nedda kati abo ba pastor bano nga ye yasalawo nti kati enalemu nkwesonyiye so gwenda aba okusooka nti agenda kucekinga the government naye Ssennyonyi Ssennyonyi okumudiza ekyaloopo kitegeeza ki yagakisaana tugenda kakoonako wano owokusatu tuge ebifo biringa ebisatu ebyokwekkanya ye chief whip bwe baleese mwiru ku mwiru ne chief whipping oba otegedde pate eri disgruntled ekyayina ebizibu byayo nkuwa ekyokulabirako mukono bakansala nga bali 16 abenalimu nga bali 13 abenalimu nga bali 6 kyokka speaker era n'abaweenaale byabadde mukono n'ekira municipality otegedde ebintu ebyo kati ne mu parliament waliyo embeera egenda tuka nti bwe tujja nga ababaka bana abasinga balina ensonga zaabwe zisobola okubalondesa okusinzira ye kyategeera n'ensonga kuba abemukono bo bawuliriza balina ensonga one mulimu abagaffe twasasula kaadi kati nze nange wano wanfunye olwe baŋŋambye waliwo yabawa milioni 3 buli kansala okubaako gwalonda milioni 3 n'ekitundu kati kansala ono bwaba yagula kaadi ne baba yakuwa milioni 2 omusuubira okugaana 3 ekitundu tasobola akumyawo kasente ne baba yakuwa 5 ye aba afunye omuze kali kansoke nsikeyo kino ekitono kati neno mu parliament ojiwa nga olw'empulu bujjuza kya Namunsawo ojiwa nga twogera ku Namunsawo titoyina garanti nti abantu abagenda bateeka ku ntolizo era tosobola kakasa nti buli yayingidde mu house wo kyenga nti chief whip obuzibu bwagenda okusanga ababaka abali mu parliament waliwo namumu abakazibu ka Museveni Nkerettanyi omujjukira Nkerettanyi yakajja mu parliament very good ono eyatabukidde Museveni eyatabukidde ani Museveni ng'amugamba ki ofuze nnyo wumulako kati bamala olonda sipiika no bamala okulayira ababaka nga bagenda olonda sipiika Nkerettanyi yayimirira ng'ayina gwa proposing okuba okwesimba okuba sipiika ayine very good nsonga ki ze yakuwa yagamba Museveni obaddewo okoze wasacrificinga family yo n'obulamu bwo era ku lw'ensonga eyo twagala ani njagala ani yali amuga nti ne ku lw'ensonga eyo vaawo naawe asabale olekereko muganda wo temwakitegeera behind the curtain nedda kimbuuza ye ensonga ani gwe yalonda ku bwa speaker who did he propose what deputy speaker yabya proposing ani ayine nakuwa nsonga ki ensonga ngagamba nti onaje president lwansonga yebaza family eri for contribution jekoze yali abangora yali tabebaza sifuddeyo nze psychological bwenzirayo nenkugamba maama taata Nkerettanyi watyango okutuukawo naye waliwo abaddagize ayanyige pensi banga negwa wangula teyali wa bulijjo otegedde embeera eyo
ate nojja onobaako limelight z'oleeta kyengeza kuga nti tugenda mwezanga kana akazigo kayinaani nyiniko kati bwe tunamaliza tuddayo ku chief whip nti chief whip owizi wagenda osisinkana abantu abali mu parliament bazze okuwiipinga bonna si babe nkimugambira wano opposition chief whip aba opposition anti atakuba opposition okuba mu family ya gundi kinganda kuba kulya wa gundi bwekimanya abana bangi bakulide nti oyo mwana babirawo naye ng'emmere bagirya wa bagundi mulimu n'abaviirayo ddala nti ozaalibwa wa sekanja ko God forbid naye ng'omwana we akulidde mu kikomere wa bagundi kuba naye be balina ku busobozi ffe tubiwangaaliramu eyo mu ghetto oba otegedde embeera okubeera nti opposition tekibaganda kubanga basavinga interests za NRA oba balyamu NRA togamba abasajja abasobola okusavinga interests za NRA nnyo n'amaanyi era buno obuzibu tugenda busanga ku chief whip nkijja ku chief whip nti agenda ozazze kuwiipinga abantu naye agenda kukwata akagolya mugago ondagira ng'ani omanyi we najja wano very good abaganda esimu yavuga bannange very good age tubeetaaga egindi ambuze gwengani onetaganga oba tukwataganya so kiki kyengezaako leeta nti ebifo ebisatu byali badde byebyokulowooza naye ababirimu tebalina kye bagenda kukyusa ekyaloopu ekya kamishona bwe gali ayinza okyeekingako ne chief whip kati gwe basinze okuŋoola ate ye nakwedde Deputy Chief Whip and Office of the President. Yekiri ekyo. Deputy Chief Whip. Deputy. Wa Mwiru. Wa Mwiru. Naye akasinga okusosoka manyi. Leader of opposition wabatali mu parliament. Omanya mukiikirira. Ye Chief Whip ono. Oba otegedde. Tuli ku opposition. Nakwede bamuwadde ekyo. Kyokka Chief Whip wabataliiwo. Deputy Chief Whip yakiikirira oba otegedde nakwedde seka kati ngabo agenda ayinza kugamba ki nakwedde omumanyi gwe omunyomba wabutinira kusiwuuka nedda ate omuvuma nedda anti oyinza olumulaba obusiwuufu nina ekintu kye nagambye omusajja nga twogeraku nakwedde siwa bulijjo mubyobufuzi sinnawakana nze nabadde njogeraku omanyi abasajja be batadde ku commission wano n'okuku kosase waliwo lukanso waabwe waliwo musisi yamyuka muwada yaba twatogera ku musisi ne mugamba osobola okuba baga ng'oli musajja musomesa mulungi kirasi rumu teacher naye nga budde ebbali ebimu tobimanyi yadde so nakwedde okubanga mwogezi mulungi eri palamenti nakwedde mumanyi naye mumanyi nakwedde nedda sebo nakwedde is going to be challenge eri house tagenda shininga mu house omu kati kyoyogedde pozi kituvu njazze kulayimulayitinga ngamba kushine agenda ebirowoozo bigenda kuvuganya mu katale nakwedde oyo singa Katonda ayambala opunata baone ne chief punata baonga yalina okubeerawo ojawulira kati kyetugambe washekinga abantu nti oyo bamuŋodde bugozi agwe erinde few moments later ojja biraba nakwedde tolina kyebamu kati bano bazambali mbu wa sports namulebe gye yabadde n'omukolo nga yeebaza Katonda ali nno mu nsi ensuubizo yali mu struggle yali mu nsi ensuubizi zambali omanyi embeera gy'abadde kati ye wa sports n'asuubiza n'abantu bw'asuubira okukyusa ku byemizannyo ye shadow minister wa education and sports lwaki tebamuwadde byamawulire nkulimba eki Shadow Anthony General wamutegedde nalukoola at least amateeka naye nalukoola bagenda kwetwala olw'ensonga eno mu gavumenti ate abali Anthony General weeno yoli nantagambwako Dr. Samu Mayanja kyakubiri oli checking Anthony General wa opposition checking tekuma ku Anthony General weeno checking ne Minister for Justice Mau nalukoola parliament eri ewedde nga tanakyayogedde nalukoola yatulima nti mugezi waliwo omuntu abalimba nti mugezi nenakwedogera ba disappointed nakwedde mulekeye gwerinda nalukoola yatulimba netuddayo ku kiri kyobadde obuuza Nambeshe wenaaremu yali yavaayo waliwo ani kati olina wookibuuliza ne ekirala Nambozi nze Nambozi nadde musuubira ku bukiiko buno bamuwadde local government badde bamuwa kosasi kuba yedda bulule nedda nze kati kanjogerere NUP wadde siriwo NUP Nambozi tebeesigwa Nambozi tebali muwadde nakafo konna tubayita bannamuli obeerabidde namuli abawanki masi anti ndi muno naye namuli ndyamu naye namuli linnya lyaffe naye kyengezaako okugamba mu njogerere kasita olya nti eyo namuli omanya alya muno namuli ye Nambozi mukwasa kosasi paaka umukomishona ntolina kya mbuloopu naye numuwe ekyaloopu uyo akasimya kukabye ye Jacobola
Chima Jacob both logically Namboze simu esigwe nawe bamutadde era ne bakoze bubi bamuwadde kumwejjako kuba baswala mukazi mukulu kukyala abadde kati omuwaka ako naye tagwe bamuleta vitamini ngaliko gwe batuddemu water and environment no mwenare tulaawo ate nawe ovunaanyizibwa kuba entoba zituzeeta era ekikutaddewo wakwanda oli musajja mukulu ku kyalo naye tobakuba musajja mukulu ku kyalo tubadde tukuyuwa wategedde kati be bannamboozi era sikulwa ki naye nze ne NUP awo yamutadde obwongo buŋŋamba naawe bamuwumuzaawo buwumuza n'essimu esigwabo naye abeesibyeko nannyo badde bamuyiwa dda naye abeesibyeko manyi omuntu akwesibako yaye mugezigezi politically namboozi obwongo obulabulabo ku ground n'akulaga nti yaye kyokka neno kanso gye baŋŋambye ey'emukono eyalonze ONRM nga bye ba minority bangambye Nambooze yabaddemu n'omukono okulonda ONRM seka ogweri gomanyi kino Nambooze bwe baali batandise okwagala omuteekako George Musisi NUP yateeka olukuŋŋaana emukono Nambooze tabiriimu Nambooze omanyi ya demobilizinga olukuŋŋaana olwo oyo Nambooze abantu ne babula kugala Nambooze ne bamuteekamu George Musisi kwe kumusesetula okumujja eri ne bamuleeta ekira municipality nakugamba twayogerako nti waliwo ensonga lwaki Bobi Wine yaddayo n'amalira kampeyini z'emukono ojjukira nti kampeyini ze muzikuba nembuzi gye yaleeta teyali ya bulijjo Nambooze Nambooze mugezi na kitebe Nambooze mugezi empuuza gye yawunzaamu Nambooze mukazi kati ye politically amanyi nti abeesibyeko nnyo ate yakimanyi kati abaana be batambula juga iwa akatambula ye wakatambula kati akatambula talinga bali abatondowala bampuga kati nyize kantandikire kyange n'adiba nakyo bano bote batondowalira wali katambula atenda project zazimba zakola kiyetaga akasente kati ate n'akulaga nti bwe yatuuseeyo jjukira yayitira ku baana ab'ekitebe bw'amaze otuukayo n'akulaga nti kati ate ayimirira sayidi zombi ate talangiridde nti evudde kuba kubamanyi g'abantu gayita ag'abantu emukono abalaga nti ndi wano kyokka buli watuuka eri ng'ate ayimirira n'eno bwe tugabi banamulindyamu kati kitegeeza bakansala bano abalonze owa NRM Nambooze yakibaddemu n'omukono obutalonda NUP naye Nambooze agenda amaliriza atya mu byobufuzi that is politics nanti legacy yegenda kubanga kino kikisanja ekisembo mu Uganda bakolerera legacy olowooza abaana yo tebaagale kujja kwesimbawo mu Uganda abantu bakolerera lip okukungula bakolerera makungula no nti makungula bakolerera kufuna bakita benefit kuganyulwamu nti abantu abamu kiringa government ye NRM manyi lwaki abantu basumbuwa bo baloze a government to benefit oyino funamu bwe bakirowooza kumbe no government ya makungula nti tusiga leero bw'oyinza n'obutakungula gwe yasiga omwana wo n'ali ebi fene nga gwe wasiga omuti kati mu Uganda politics asinga siwa tusige tunaba nakungula oba tuli kungula abali babawangadde oba abali baawo wa nkoze ensasulwe benefit pemi nsasula kati bakyayina nsonyi gwe bw'obuuza mbu ligase aliba atya nedde essaawa zino gyali ku benefit nfunye ekikati obutegedde ebyo byali byabali simanyi bamitani ono rest in peace yali Saabalamuzi ndoza yafana biseera bino aliwa ye George Kanyahamba yali Saabalamuzi yali ani yali mulamuzi naye ojjukira erinnya eryo mu judiciary nti be bakolereranga ligasi ojjukira ono tata wa Bebe Kuulu bidandisa ojjukira meeya waffe owa Kampala rest in peace ow'eddoboozi Sir John Ssebaana Kizito be baakuzibwanga nga banoonya ligasi naye bano politics of benefit nalabye nekira municipality balonze kansala wa NRM NUP yafunye obululu 11 kakati ekyewuunyisa naye ekyewuunyisa ekirala PFF nga inapa kansala babiri nefuna obululu 11 kakati ekyo NRM nefuna 17 NUP esingamu bakansala kituzayo ku nsonga number 1 ku NUP tuyogeddeko wali nti ababaka be NUP babe emikono bakyatudde abamu tize nateekamu ssente zange togenda kuntegeerera okuwa kadi owa PFF bwajjanga alina ssente zonna busobola obbasasula nze nange muwa akalulu era bweteekamu ssente twakwogerako oli politics of benefit tukyogeddeka naye lutwamuyita position and money ojjukira before na ssente yagula ssente yakuwa ssente n'afuna ekifo yakigula bw'amaze otutuukayo kateregala ssente tebikyali mu service benefit politics of benefit gwe tulimu tetukyalimu siga oli kungula oba siga bali kungula now kigenda tuzayo nti ezo challenge mu house ennene ne mwiru agenda zisanga so ne bobanga bo bazze buzaawo kati ofisi ya mbiru kyogamba eri bize eyinza oba bize omulimu gwogumanyi kutegeeza abakantu tulinayo olutuula
kati kyenkugamba yes kuwipinga babaka then reaction yabwe oba bajje bate bajja kyabwe nobanga okoze eki because tulabira ku byokoze amisomo bwa yeto mujjukira yabadde chief whip wa wenaremu mu parliament wa UPC ya mukuba akalulu neto mulebe nga list ye enalimu afuyo ogiteekako kwanza at least the majority nata ku makwabo nakusaba influencer be nali muli bamunonyeza ba independent obotegedde logic ate ne batuka nakwaga n'empesa yazikwatidde gye yabatutte kituga mwiru era nga whip wenena bwakola whip just kuwereza message bane tulinayo lukiiko tulina ya saa 8 tuberewo katusubire tujja balabira kubira jebira bati ono shadow minister katugamba wa information ya mugamba bane nyama whipping kuba baka bajje press conference tulina press conference tulinayo olutula nga opposition olusirika that is ate nekirala kitujje kagamba abantu baffe batubanja katife wano batubanja okubasomesa obuvunanyizibwa bwa cabinet both ey'omunda efuga ekulembera nene eba shadow kwegadde checking cabinet nti kati nga olabwe tukyogera nti with just omulimu gwe nti waliwo naliri abuuza kati bibondo bibaluzi bagenda kukola ki okategedde nga yabalabira mu malya ga nsimbi kati nga tumaze kikonokono oganedda lo acheckinga leader of government business kwega logo B sawa minister okategedde logiki kati wali atakimanyiye ng'alabanga ssennyonyi mbu bamulese formality era bamuleta formality kabasa minister bamuleta formality kuba buyinza talina nedda alina kati olinga agamba nti Nabbanja talina kyakoze ekisanja ekiwedde emirimu gye emikulu kulondoola mirimu gavumenti gye kati njagala omukyoga atakoze naye kyogamba asobola okugamba nti luno oluguudo luzimbibwe nga balisi be bagambe luzimbibwe baani nakambuuze gwe nange mu doketi ye kyogamba alina obuvunanyizibwa obulagiro oluguudo naawe kennyini ogaye nga balite waliwo alina obuvunanyizibwa bw'ekkubo the logical nga bwagamba nti aliwo kulondoola kyembuuza nti Nabbanja takoze kino kituzaayo ne ku muntu oba kuwa ekifo togenda gamba mbu sikola era wano tulina we twayogeddeko ntuga nti abavubuka nabo banoonya kati we bagwa actually fe ab'omu ghetto mweno kabine newe bayamusa we tunoonya we tugwa temwafunyeewo wa andi babakozesa bukozesa mulinga bafutu soja situkozesa kati ekyo kigenda kuddira ffe tumanye mu Uganda tulina sector gye tuyita tetulinamu kikwaga kintu kiyitibwa ghetto kubanga nalabye bafutu soja nga bakaba ku kitebe ky'NUP babagobye kuno bagamba mugende munonya emirimu mukole ki bakole era ne bagamba nogamba ne mukulayira ababaka ba parliament tuwabayirawo omubiri naye ne mukulayira tewali mubaka n'omu yagala na futu soja mukulayira ku parliament wadde bakansala kati ze nange mutukozesa bukozesa ne mutusuulawo ize nange nnyinza obbanenyamu nti nedda futu soja oyinza okuba bambi tewamanya era ogenda nnoonya nange nze omu kubagamba abenaaleemu twali ffenna tikati kyekiddako akalulu kawedde nga kati tugende tukole mugende mukole abaana tiriki ababaka akutaddeko atakutaddeeko full stop naye tugende tukole kati wano kigenda kuddeku ne bwaliwa futu soja abanoonya mbu tugenda kukolawa kituzzeeyo wali tugende nedda bwe tuba tugenda kukola manyi tugenda okukola tunoonyewo we tugwa mu kabinenti yaffe neeronze mu bukulembeze obuliwo bw'obanga gwe kyoyagala kiri mu local government lwaki nammere nebbalamu tetubeesibaako nti bannange ku local government bagaba enkoko bagaba embizi bagaba kize sibifuna minisita oliwo nnyambe local government bagaba enkoko embizi endokwa tegeza babifuna sente zentandikwa babibba mu local government ate bakansale babibba very good ate opposition n'abakulembeze abatali balonde ba technocrats babitwala n'obigabira abooluganda bako n'ab'emikwano kati kyetuga nti tunoonya we tufunye tuyinza okuba nga tebakuwadde wali minisita afaanana gwe wa ghetto naye gwe oguddewa tebalonze buchaman tebakuwadde minisita abadde fuutu soja naye gwe oguddewa nti wembanga tulimba musiga nsimbi gavumenti eteeka lya sovereignty bill nga ebyebweru babikwatamuko kati Agent Amina Mukalazi ne private bagita privatization and investment oyambye otya tu invest wano Amina yabadde akudda kali akatongole local content state house local content unity enaguru kati yali mu investment and privatization ne investment ogenda tunyuliza nnyo bebweru kwa tugaye tulina wetteeka lya sovereignty mubweyimirize how are you helping abavubuka kuba majority okwongera investment wano baba gavumenti yabawa akawumbi
Olizo otya knowledge okuyamba investment okula. Kyengezaako leeta naffe bafutu soja tulina kunoonya wawe tugwa. Tuleme kulowooza nti katuzizzaako ki. Kati maama ffe tebaatuwadde. Batugobaganya. Kiri kyoyogedde era sikikomentizeeko kagenderere mbu babakozesa. Si tukozesa tukola emirimu because tuli bannayuganda nga gwe wolondoka. Nga babeerabira oba mukola emirimu. Okwerabira anti kati wambadde era kati kireete bwenti nti tulina obuzibu. Oli mulungi mu kukola, mu kulya tuli mulungi. Ekyo kyo weekiri tetuwakana. Naye waliwo nawe woolina okwebeerako. Kati njiyirizzaawa nti wowe neetega kiki ennina okukola nange nzigeyo. Kuba kabinenti yaffe eyina obuzibu. Kabinenti olugifulumya nga tutwanika emikono fe abasiraamu baatusedde. Era namulabye mubajja. Fe abaseveniste tukoze tutya. Abaseveniste roza balina muno. Otegedde. Kati nabo olinda ku Lwomukaaga banaaba balina we balinga. Balina mu seveniste ndowooza n'omu. Nga nabo boogera. Tunaaba tuli awo nga n'ab'obuwangwa regionism. Abaganda, Abanyankole. Otegedde. Sebe yafunyeyo omu yekka. Ndowooza otegedde. Buganda ina abiri mu. Kati tunaaba tuli awo nga ate zino sekita endala zijja nti fe abaliko obulemu. Bwe mwatuwadde mu jenda tetulinamu waffe. Aba bakadde anti ffe mwatulimbiikiriza wali. Oba otegedde embeera tugenda mmaliriza nga twebuuza ani alina okufuna mu kabinenti. Era ffe abo mbaga tulowooze ku kukasikale bwe kabinenti tetumala ne house tetumala tuteesezaawo ate kukasuzi valuing tutya. Kati nekino nti naffe ne baloko gavumenti nga nabyefunayo kozesa ono gwe bakuwadde bw'oba oyagala investment ojjukira abavubuka gwe twayogeddeko n'abaana Latisa Mase Faith ne tuga kati gwe w'abavubuka n'abaana. Wasasowulira erinnya lye obadde olimanyi? Nali mbadde ndimanyi somewhere. Awala mbadde simuwuliranga nako. Just miramu ya university nga loga girudi. Era luli twali ku parliament. Mwana yangamba yoyo gwe bado wa minister ne ngamba yoyo. Kati ate oyo nze nkimanyi bumanyi mu mutwe. Kuga nsuubira busuubizi mu mutwe teri kyagenda kukolera abavubuka. Okujjako ng'ate ffe abavubuka. Ffe tumunoonyezza. You get it? Ye minister ali fulu. No. State minister. State minister. Nejjukira state minister gw'obanga kalogoyi. Wali wabadde bbalamu akikiwali. State minister. Minister muwa emirimu gye gimu egifisse katugamba balina gye bamuyise. Kati mukama w'omumanyi. Ye Tumukunde owa gender labour and social development. Ye Tumukunde. Ye wa cabinet kati ono agwa mu labour biki gender naye w'abaana ne ba state minister mpozi nabo batula mu cabinet. Buli lwamande bote batulayo. Batulayo. Ebirowoozo bya bitwalibwa luvannyuma. Bano be batulayo senior. Kakati gwe otegese eki ku lw'abaana nga minisita wo bw'akugamba ku lw'abavubuka minisita wo bw'aba alina enteekateeka naawe olina enteekateeka niba n'abavubuka baleeta enteekateeka. Twayogerako ku bbalamu nti ebbalamu bwe yatuuka n'alaba yanoonyezaawo waagwa bano abavubuka si bategeera bulungi n'anoonya abaana omulengera n'abakyala bayonsa bibanja bakayanira. Ye yamanyirawo waagwa kuba bano abavubuka nabo balalu. Oba otegedde gwe minisita w'abavubuka gwe olina omumanya nti abavubuka bano ninamu ne sekita zino kanoonye ne Emma. You get it? Oba Ddamulira nti kulwaso yalina ghetto ate abasinga abavubuka. Ddamulira ki bamulekera ghetto ate nga alina crime intelligence? Ghetto ya eri under Major Emma. Naye lwaki Ddamulira ye overall waayo there was a lot of crimes in ghetto. Obumenyi bw'amateeka bwali bungi mu ghetto ng'ate ebyaddala abasinga okukuza emisango baali baana ba muziggeto eno. Kati Major Ddamulira andola wa Emma yali Geno Ddamulira ye andola wa Major wa project. Kati ate tereza ono Emma ya running a project na reporting wa Ddamulira in ranking Major and Geno. Nti kikyengezako kugamba nti nedda ate ekyateesaamu crime intelligence obuzi bw'emisango bwali bungi naye tebaleetamu poliisi tebaleeta military enforcement baleeta crime intelligence kwegamba batandike n'okunoonyereza bukesi tuggyemu kino kyekyateesaamu crime intelligence. Kireza temuba nnyo kukwata abaana bateekako omupingu. Crime intelligence yejja kufuna bukesi omenyi bw'amateeka buvaawa. Lwaki bweyongere mu kitundu? Netandika obbooza kwega diluting tugende nga tujjawo obumenyi bw'amateeka buno kyekyaleesamu kyekyagiteesa under crime intelligence department. Naye ng'ate handola waayo empowering bavubuka sensitizing bavubuka outreaching Major Emma Kuteesa yagikutte. Now kati gwayina abavubuka bw'obuusa abantu bano amaaso oba sigambye nti kolera wansi waabwe oba balinnyeko naye
kwatagana muri mu government yetya emu ndinonyayo sector zina abavubuka ebibina byabavubuka ebigatta abavubuka katogira MP w'abavubuka mu parliament abantu ngabo simumayine kyengamba olwe tuyina akikirira abavubuka nti waliwo owa Buganda owa Eastern owa Western abo obatu kyengezako okugamba nti naawe Lakisa Faith Mathi buvunanyizibwa abo kintize baga sikusubira kubako kyogenda kukola kugenda kweggalira mu office okujjako ng'okkiriza ate bana abavubuka oba abayina abavubuka n'okwatagana nabo. So logically cabinet yobwetyo opposition yaze for shadow olinaza lwaki be bali ogendo nonye ku family ya Nyanzi family ya Bobi Wine ojimanye eyo yo ready ya government twayogedde ku mwe mani nambeshe yali we naare wali sobolo gira wali Paul Mwiru Katonda akuyambe ayina oluganda kuba Kadaga kwega mwana kyengezako kwagalulaga nti abantu aba abali mu ebyo simanyi commissioner simanyi law tata wa besekezi wali omumanyi bangana yayina contribution yeye yakola ebyo tebigasa nedda bigasa nti kati olina woli eri wavaayo nedda omanyi lwaki nkire kyoka wansobya obibeera awo basa bujingo yaga nti duli nalibba wa Teddy ndibba wa makula bili byaggwa oyo tumuleke fatwa tujjaji mujjako kubirala siku mu nsonga ezimu kwano yina yayina ensonga ze one waseno bakubi Arsenal na ikoze kuyimba Arsenal leero gwe nanti Arsenal bade batufukire ziketo amazena akyatula kyengezaako kugamba nti abantu ambali mbifo si mu nsobi era gwe tolooza nti bazze kuyamba gwe bazze fufu omali okukatiriza kanti aba abazze just to discussing on bazze kujuza government bulungi batambule era gwe tolooza ng'ogenda kuva eno buvi ojje bakkolere so futu soldier osigaddewa genda okole kalike tugambye nonya ekyokukola kati njagala tuwetemu katini bali mwezo yalayira niyo manyi bali mwezo nga yakalayira bamenya abekawaala bali mwezo tanabadde kola statement name a statement ya weekend eggwako eri nagiwulirako ngagamba bwagenda tandi sigwe waŋŋamba n'omusonga ekyo yakyogera nti n'ennyumba ezitali ku plan wadde yejja kumenya ekyeŋŋamba ne bamenya abantu omulodi wa Kampala naye kubajjukira wabamenya mu kusooka yagamba mbu ye tanabakufuuka mulodi kambuuze ekibuuzo kati watya singa ajja n'akola statement n'agamba ze bamenya tezebabadde ku pulaani era nendoza kijje yakole ematiza wa chimbadde kugamba nti ole statement yetu wagifuna matiza bino bali mwezo ngatukoze bubi secondly reverse psychology yagikola ekijja kimanyi kwege kiri mu pipeline ojukira Besigye afuluma government nga amaze okulaba munda nti bagenda kujjawo omusolo gw'omutwe initiative yali ya Besigye sifuddeyo anti buli omu alina gy'alabira ebintu bye zinange nagenda bire ebyange oyo Kenny Lukyamuzine yenkola yagina kasamanya nti bayisize ekkubo lino bakeera kwekalakaasa nga gyalitulamu wiiki emu bbiri ssatu nga balikoze abo mbamanyi ne Besigye buli omu alina gy'abira bangi ne mu gavumenti kati mwebali n'abo opposition banyo bennyini abaliwo bano ng'amanya nti eddwaliro lino bagenda lirongoosa neno season Besigye yawoko tuwaka bingi abadde nga abikola nga bamaze mu bbirako eri ngabanga nti kino kyekiriwo najja kikola gigabino hiti zalumbuye zibaddengawo ng'akuba propaganda nga olwo kyakonako ekyadda n'ekyala tekituufu kale kyakijja waali ebweru kumbe waliwo amuwadde kati kyegamba nti waliwo ebintu nga byo bigenda okujja eno ng'olwedde eri munda ono aba abitegedde oba otegedde ensonga eyo so kati waliwo ebintu nga si kipya okutekikweka tokyewuunya lwaki oli aba akikonyeeko ode kiba kibaddeyo mu pipeline kati ebintu ebisinga biri mu pipeline oli aba wamma ne bali mwezo yakiraba nti kati wano kino ekijja kino kimuntu kirimu trade order kirimu entobazi kwegamba boyi kinene kati ye nakyeyambulya mu one national planning oba city planning atali ku pulani neno mbaka wa parliament wadde neba ne tulina abaka parliament abebafuba ne besira banganako Segirinya teyali mukugu nnyo mu byabufuzi naye nga ekizimbe n'ekikwata omuliro wano zigenda mu dakiika 3 nga bamubiddeko aba yatuuseewo dda kati kankuddemu answer lwaki nga tosaleeta grade ezo n'omenya nga taliiwa Savaali alinya kigulede nakibeera mu bbanga nga nkuddemu lwaki bali bwe batyo tetwalonda bakulembeze twalonda bannabyabufuzi oba kategedde singa twali twalonda mukulembeze tejja nalinda gwe kuzimba mu lutobazi ajja kugambirawo before luno bannaye lutobazi tozimbawo
otegedde secondly bwe wana bagenda kubamenya sagambe nansana enansana lwaki teriyo nnyo mirango biva luno ka party kalu bijine ngamba bino bya trade order nga ate nabo baba bakona ye nansana ndaba banja abali awo nga bali mu ntobazi liva ngambi ngo jeko awo naona ngo kirira olaba wamwawo naona yambuka mpaka nabweru wano bakita kya nabweru kiri kya nabweru waggulu ekyo waggulu ne kati nyumba eziri side zeno zonna nezimwe ziri zeno zonna naye kutereze musajja wa kabaka oyawulo lutobazi n'ekisenyi lutobazi n'ekisenyi byawukana byawukana kati ekisenyi nga ono gambe oba tugeze nga ono gaye ekiko the valleys ebyo ebisenyi then olutobazi swamp or wetland byawukana ekisenyi n'olutobazi a swamp and a valley byawukana kati chichi lwachi ogezako kuyiwawo omugongo wenjogedde ku Benasana kati kankuwe kyo nadalabe side kati nze kankuwe kyo okulabira ke ekirala ekya bala bagite batya ngubide kweye katero katero side eno kati abo bali mu kisenyi bali mu kikeri wansi mu valley eri wagulu waliyo olusozi lw'Nabweru eno waliyo olusozi lwa Nansana bali mu kikonga olaba bali olwekazo n'olwekawempe wali mu Angola bali mu kiko in the valley tebali mu swamp olusiru tobazi mu Angola ekyo kiko these are valleys siru tobazi not a swamp tumulaga jaga menya kati mulimu abantu amunga bo bali tegeza otebamakingawo ku XX tebatuukana ku kkubo ewali kati tebatuukawo abo bali mu kiko eri mu kisenyi eri wansi naye waliwo mapping y'olutobazi nga ne bwoyimya y'olutobazi kituufu edda naye twabiranga ku lusozi ng'olaba Lubigi yayitanga awo eri walingayo Bemba Kayanja nkajjukira ekitogo kyayitanga eno kituufu bali bajjawo kuba nze Lubigi namulabako nga mukalu bagenda n'oyitamu eno project ya Northern Bypass otandika ogizimba yo yaffe twazaalibwa Mbwayise Kawempe nze nakiraba nga wakalu waliwo wali Avis wano Kalero okuyingiramu awo wonna kyali kisenyi nga tuli mayuni eri wansi mu Kinubbi eno ne Wamambule nga tuyimira wali waggulu Kawempe ngo bayita mu Kivvulu n'olengera wansi Lukalitunsi wansi nga abantu balimirayo nga Kivvulu Kalero eri enkadde yalimu giri emyalo emikadde nga tebannagikyusa gisembeza Kalero enkadde yalimu bamuzeeyi Kibe abazaala batabani bano betwala batabani ba Kibe obutegedde embeera eyo so kati abantu abamu ne bajja nga basengamu kituze nti n'abakulembeza abamu beesuulirangayo ogwa Naggamba ne tulonda banne nga kituufu kale ayinza okubanga teyamanya oba teyaliwo mu biseera ebyo naye nga yava ewaabwe gy'avudde n'asenga ku kitundu n'akola amataata n'akola erinnya tumuwadde obukulembeze naye nga tamanyi na biography no bagiyita batya nga tamanyi ey'ekifo bagiyita demographic abantu baamu enkola yakyo tamanyi demographic ya kifo kati ye nagaa munonde ne bamala omulonda n'atuuka mu kanso tayagala nakumanya nti kiddayo ku kiri ky'obuuza twakyogamye tulina abakulembeze nedda tetwalonda bakulembeze twalonda bannabyabufuzi ate tukyogedde ennaku zino katukikatiza nti bannabyabufuzi positions and money teri bw'osuubira agenda lwanirira bano abantu gwe tosuubira nti waliyo munnabyabufuzi agenda yimya no matter which party agambe bane bano temubamenya lwa nsonga bwiti taliyo ogireyo twali ku trade order fe kyetwagamba abantu nti omumaggwa omunaku gwabonaabona bano basajja beesonyiwe baga tovaawo mukomeewo tokkiriza kumbe bizinesi yo yebonaabona agamba tovaawo ye talina bizinesi ku kkubo ye mukulembeze ali privileged kijengeza kuga nti bano si bakulembeze b'abantu bano bannabyabufuzi bandya byange ŋŋenda kalike tugali tebasiga ku lw'abantu buli omwana anoonya wakubira kudduka kugenda era bino betuga nti kati wano obuvunanyizibwa naye no kabineti ze balina kati bino byebintu bye balina otunulamu naye bwe batuleda ekibuuzo ekyo tuyite tawuni kiraaka bwe ba trade order anono bweba eno swamp clearing tukose etya you get it nitudda kumbadde gamba ngo bino bya trade order byatukosa nnyo mu Nansana ate byaliyo nti tawuni kiraaka saba isa trade order ye yayita buli mukulembeze akwatiwako mu Nansana togaba bano Kampala tebagikola be bamanyi muneze Kampala ndalaba nge wambagwanga bugwe amule bajja na kiro niye Nansana ndoza nekira Nansana ndoze ndi kumatu nga n'abakatale ku kkubo tawunikira akatandika abayita nabaga bannaye mugende mugamba batu omukatanga uzaawo bave mu kkubo nga wano ku chipu kuviira ddala wansi ku Jenina olaba nga wakava
ku kapaka enkalaba oyingira ku Jenina paka ku Yesu amala amini ku mukatokota kama kukidde wamala nkira nokka wali mu kakko bayita mukatokota eyo yona street yabaga bannange muve ku mainland amini ku main street bakolerangaawo n'abamu bamenya ng'oli azinze emikono lwafu nga bizinesi yasuse n'agijjamu etandikirwako ne bajjawo akakioski kamuluma kuba yabadde sobola kukategula mu budde logically nti byabulamu ne sensitization naye abamu si bakulembeze b'abantu okukatiriza ekyo bagenda mu mala obudde nga bamalya abantu so bagenda mu malyanga abantu obudde nga bo bakusamu so kati kyonna kyekiri tosuubira nti abantu ne bali mu ezo tomusuubira kubaabo ye yakyeyogererawo nga bukyali bana abalaba loko government bakansala bameya baani abo tosuubira kye balina kugenda kukolera abantu obulafu abantu ffe tulina okwebeerako tuva mu mbeera eno ey'okulwanagana ne system kati baga tuli mu kumaliriza naye South Africa n'aba bitabuse oba byatabuse ekyabitabusizza aba South Africa bannansi bagoba abagwira naddala abaddugavu okuva mu nsi yaabwe bagamba babatutteko emirimu batutteko ebifo naddala ku ma university ag'enjawulo aba South Africa tebakyafuna bifo nga basabye kati business abatali bannansi z'abagwira aba South Africa bali muzimalawo kyekireetera embeera eno mu South Africa okusooka ze nali badde nsobola singa badde bagamba nti South Africa amini tugeze nga olaba amasomero ebifo byabwe mu masomero singa bibadde byabwereere n'aligambye kale nti bave ne beeyiwayo ne basoma ku bwereere naye babanga bateekamu ssente ene yendowooza ddala however bino byenjogera byange era ndaba ya bbaaga South Africa eyo ogiraba South Africa economy yayo abazungu be bagirina mu ngalo bwebanga etabukamu bakola ebintu ebyenjawulo ku mulembe gwa Zuma yali agiwadde abasajja aba Eastern World olwo gye bayitanga Gupita family yali eva mu India eyo kati waliwo ne bainvestor bala bavanga mu China omwo nga economy bagibawadde era basooka bino ebyasimanyi xenophobia ne batandika okyankalanya eggwanga naye bagenda omazanga ate eggwanga bajja ddiiwa bamalira kye bakola Zuma ye ne bamusuula bwe bamusuula ne bayita Ramaphosa Ramaphosa yatabukamukko bw'atabukamukko ne baagala omukuba ekigwo mugenda mu kalulu yavaayo nga tawangudde nga talina gavumenti very good nga alina okufuna gweyegatta naye akole gavumenti yegatta ne betuyita ba Democratic Alliance ey'abazungu ne bakola gavumenti bwe bakola gavumenti however Ramaphosa yasingamu amaanyi wadde tuli nammwe ye wadde ne bali bati basobola okuyiwa gavumenti nga balaba ekiri Isirairi tibajja mu ya mukago naye Netanyahu bwe yatuuka munda talina engeri gye yagisiba kituufu tuli nammwe bwe mufuluma kiyiika naye ate nammwe kati mwafuna interest ennene mukyetaaga now South Africa bwe kijja bwe kityo abasajja ne bakola gavumenti Ramaphosa yaseeseetuka okuva we yatandikira okuva we yali luli ku basajja Ramaphosa signs tuzirabira mu BRICS Ramaphosa yatuse n'okukwata abasajja bonna abatwala mu kkooti y'ensi yonna n'abaloopa bino ebya Israeli Palestine Iran Ramaphosa azeemu n'awelkaminga buto abachina mu nsi ye mu ekonomi ya South Africa olwokuba nti China yemu ku bamembe ba BRICS ate ne South Africa yemu ku bamembe naye n'atakomaawo n'aleeta Russia n'amukomyawo mu direct military hardware ya South Africa kati ebyokulwanyisa basharinga openire ne babegakaawo bakola military drill BRICS ne bakolera ku mazzi ga South Africa nga kuliko South Africa China ne Russia ando omukago guli now kati kino kituzaayo munda omusajja ono bwakwata obuyinza singa mwagala obbi olusobawo abamaje military ebeeri munda olusi abazungu basobola okukuleeta naye bw'otuuka olusi bw'oba mugezigezi osobola obba kwekawwa ate awali amaanyi g'obuyinza kati ekyo si kyankuyiwa ggwanga nga South Africa bula Ramaphosa tumutwale lumu baba so calculative kitandikira mu economy olwo kategedde enkulaze nti militarire ali ne ba BRICS ekyabana abagoba abagwira wetujja kati kidda mu economy ne bakola kati economy efudde economy mu kufa bazungu be bali ku routinga bano abantu bo ne beekalakaasa mu perception yabya nfuna bazungu bali ku routinga bano abeekalakaasa nkulaze maje kizibu ssaawa zino kuba BRICS jeri kizibu gamba je naakole kino tebamanyi kikiriwo nga ne military hardware
abasajja bagabana direct oyinza okubira jeno akasimu omusomeremu program ya Ramaphosa ng'ate jeno ye yali mu ddiiru y'okuleeta ebyokulwanyisa okuva e Russia ekyo ne bakiteeka ku hold ne tujja kali political ke tugatandikiddeko tebe bajja mu alliance DA ne ANC naye no bwatuukayo oluusi bafixinga mu government tuyazika ekyokulabira kye Netanyahu ne tugamba ekiddako batunulira ebyenfuna kati mu byenfuna bali kulutinga babali kulutinze bano bekalakasa bayiwe South Africa economically bajiwa mu kifananyi kya byanfuna kireza kuno kwekalakasa kwaba ne South Africa tekuli kokka nga ne yakutaddemu n'ababuulya specifically bantu kibe batagetinga tekuli muzungu muddugavu abagwira abaddugavu kyokka n'ensonga gye bakuwa togiraba kuba gyegambe gye bakuwa kyegai singa bibadde tuyiikayo obusinga amasomero ga bwereere singa tubadde tujja buzi kukola byaffe byagenda wala tu nga bba n'ensonga era sitiru gye bakuwa ate nabo abavudde South Africa ogenda mu mawanga amalala byebimu byebintu bye bakola eyo n'ogamba muve wano kuba musomera wano amasomero gabo kyokka nga weerabidde nti ne Uganda South Africa gye bali e Ghana gye bali e Kenya gye bali n'ogamba gwe okoleranga ani wano ne weerabira nti ne Uganda Shoprite oba gundi yonna business eriyo ate yamwe South Africa oba otegedde logiki nti eyaleese ekigaali kino okutandika muve wano mutunuule economically yababuulidde baani ab'okutusongako kyokka bano ab'okusongako oli naye n'abeera mugezi gwe bawadde omulimu najja nga takola nsobi tayogera ku gavumenti yegende tayogera ku mutufuze bubi ayogera ku baddugavu muve wano abagwira naye muve wano akisonga mu economy nti tuli bubi naye tasonze kuba ku economy nga tasonga ku gavumenti oba otegedde yasonga kuba n'abantu logically nti bano baleese ekintu nga tekigenda kwega tekigoba baddugavu nti muve wano kiri mu kukyusa system ya South Africa nti economy ya South Africa babadde bagikyusizza Ramaphosa kati waliwo agirwanyisa economically nga yakozesezza bano abantu kino kiri supposedly bayi bazungu ensonga kibo tebogera ku muzungu omugwira very good kyokka we tutandike ne kuza gwe bwe tulaba oti anayi economy ya South Africa China muzungu kaga logically is a foreigner not omuddugavu gwe bagoba kyeza balugobe muzungu wo wategedde nga tososola na kusosola so omuddugavu talina nnyo economy ya South Africa kuba omuntu akola ka boutique ke taba na economy kiri awo kuba akoze boutique ye yalingwanga ono asobola ogantize solo bisobule waffe Uganda tukola ebikumba nendeeta ebitengi bye Nigeria bye nembirete South Africa kitegezo novubuke yali guze ekyo ekikumba mu boutique yali badde atava mu kirombe kola yeah oba tegedde naye ye akugamba ayagala kole mu boutique eyo kumba kole mu boutique talina capital naye nti waliwo yanuna system ye mu wa capital kati ate nanenya gwe yava ewamwe South Africa oba ewamwe e Nigeria oba Uganda oba ewa nojja ne capital n'okola ekiduuka oba otegedde nanenya omuwalabu oba omuyindi tugeze kuba mulimu ne Asian specifics mulimu abamu basongasonga mbulinga bukyalina kye bu Asians nga ina bidutu eyo omuyindi naye alina gye yajja ka capital ke oba omugwira n'atandika eyo business kati yo nagamba okola otya mweno business waliwo nalaba ng'abuuza ng'amugamba mbugwe okilaiminga watandika business wano naye sente z'osasula ne welfare gy'owa abaana baffe wano temala from today onwards you are closing nga balinga ba investor ba wano kati ekibuuzo ne kibeera nti eno welfare gy'oyagala oba sawe gy'oyagala bawe omwana we wakaawo ani agiditamininga gavumenti yo ekibiina kye ekirwanirira abakozi oba nze yaleetawo bizinesi so South Africa ensonga muzungu naye ng'omuzungu kye kyamuyimusizza nkulazi yayimuka ku Jacob Zuma lwa family z'abawala z'aba Eastern World omwali bagupita family n'aba China ekimuzukusizza ku zino nkyensosokola nti limelight ogirabiramu bikolwa bya BRICS omuli okubalaga nti internationally open kwa internationally South Africa open yalwana n'abazungu ku international relations yabalaga nti mwe muli babi kati kyokka silent internally kyegambye economy yagizaamu dda abalala atandise ojjuwa bali nejjukira balipo bakimanyi Gold waffe Diamond waffe amataka South Africa gyokyasanga faamu eriko mayiro ne mayiro naye ng'eriko akatimba n'amasannyalaze nga ya muzungu
nga n'omuddugavu okukwata ne bakusula mu mpologoma z'omuzungu munda ne zikulya naye oyo omuddugavu ate agoba muzungu oba otegedde naye ettaka ani yalitwala kuba gwogoba alina kabotiki ate nga akapangisa omuddugavu agoba muddugavu kyeŋŋamba agoba muddugavu gwogoba alina kabotiki ate nga akapangisa oba otegedde ne kali akatono koyogadde ak'olusuluuju akawa omuntu wo kyokka gwakawa ye mugumu ojula bane bagamba factories abachina factories abayindi ziseera abaana kyokka bo abaana osanga bakoze eki anti tebalina kyakukola nedda kituufu nti ye akkiriza kale mu mbeera okusinga okuba obubi kale kakwataako abeeremu naako kyetugamba neewa obu South Africa gye bali nga ye okusinga obuba obubi kajje ewa mu China alongoose mu kaduuka bamuwe landi gye bamuwadde ate nga ye mu sustainability yakulaga abeera ojuga badereva b'emmere site omwana nave ewaabwe mu kyalo najja nagwaganza otambuza emmere ne bampa ekyenke ekyemisana n'ekyeggulu ate ne bampa ne zina 15,000 ez'olunaku nja bigattagatta omwezi gugwako nina 15 serious ami sasula wensula bansuza kwega ye n'agamba kamberewo omwaka kwe natandika nti ne bano bakirowooze nti waliwo oli asobola n'okuwa akatono omuntu naye waliwo omunyuunyuusi ng'ate n'abantu baabattano batta kagenderere naye nga boto yo tomulinako n'ayimya n'eri n'agamba eyo South Africa si yabadde South Africa kwega si yabaddugavu South Africa nsi ebeeramu abaddugavu nga si abaddugavu kwegamba ye oyo n'ogenda otuula okusota jayizinga tukutte tulye ku musajja oyo wabula nodda kuwona alina botiki ng'ate gwegambye oyo naawe waliyo muganda wo eyagendayo eZimbabwe ali mu kukolerayo era nga naye akola ki nawulidde abannayije abagana lwakuba Gana kale bambi Gana eyo tugiwa ekitiibwa Gana yemu ku nsi esinga okuba bye bayitiriya Western democracy Gana yensi esinga okupracticinga Western democracy tulonze balamuzi bakola oba otegedde ebintu ebyo Gana yatikka abantu baayo abaasooka bunch 1 ne bazaayo okuva South Africa kati ate abantu abamu Gana nga bagamba nedda naffe tuwewana aba South Africa government ya Gana ne bagamba mulindeeko olwokuba tugambye baba alinamu kalika democracy diplomacy ebintu ebikwata arrogantire naye singa kyagudde mu nsi eri arrogant singa nabo abazizayo singa omanye omuli okusinga gwakutte dda so logically nti tulowoozeemu ffe abatunulira ekintu kino nti akiseesaamu muzungu era ensonga enene ku bukulembeze obuli e South Africa naye ye n'ayitamu omuddugavu ave wano atalina kyanuuna kuba ekonomi ya South Africa omuddugavu ekinennya atwala 20% 80% eragawo lwaki tatunulira oyo omuzungu otherwise tulowooze nnyo mwana beyond omufirika n'omufirika tulabe ku muzungu waliwo yajja okutta okubba n'okuzikiriza yamani kale wona obadde osinzira okubeera nga otulaba ye banaye bakuwaayo ku bitabo bana beno tebampa nga just kyali wangawo property master bamita Tenywa property master Tenywa tabula Tenywa zeni na Tenywa alirudawa era alinasana kunasana business center wa Tenywa property consultant nasana business center erina ekizimbe ekisoka nga tonda tukwa ku police waliwo oguzimbe gwakalina ogwovaako nodda kazikiti waliwo akazimba akali awakaliranye police akaliko omuzikiti naye okikalina ekisooka ekinene era kuliko property master ono omunene ate obeera munansana gwesagala nnyo kwatula kuba sinabudde ogamba ebitabo jankuweewa ne boxing nasanga olwedde yabiguze nobigula nga weebiri kati bana bano twali nomu yakuwa abakono tebali yampa nga basajja bazibu nnyo kasita obalaba bwe twali nomu yakuwa bitabo n'ebitabo nno kali yadde 10 lw'ebitabo wadde 10 lwa peni 2 naye waliyo munanansana bamwita Tenywa property consultant kajangu ate kyanzijira ayinza okubanga naye nga ono ganira connection zange ngo yimpa ye ebitabo kweguli namuwe box kwega ye yatusakira abantu nna abatuwa munange kyeu nze nakugamba omuntu gwolaba woyera oli mulungi naga abantu bagendereranga kitono katubadde nga mukolaiza ono local government zenna jembadde no email ne bajja rasta webali rasta ngobuze olweso twali mu kalulu wali kati local government abaka badde ba kansala badde balayira ne ba meya nga bakwozayo zenenga okwozayo za kukoma mu webali bigambo so kati abali abawa nti oli yatuwa wakolo otya abaana abo okuddayo munnange nze siremwa wayiya ngo musajja kati ebampako kati nze kagambe yali mwadde dazini kali nsolo mu mukaga era bamuna bawako mukaga yasoka n'agenda wa subject seka kati bana abalo okuyiya okugenda mu maaso abalo wa subject mukaga bitawu abatandi ayinako math science SST English ne RE ne dine homework bu
kati ate nze nkimanyi sobola lemwa ttamu kumbe ekitabo kyaweddeko sikirina nedda tta ezo kati Katonda yazimpa entono sobola woona ekitabo naye nga abasajja bo beebo tenywa property consultant ye yeebale era yenjamu abantu ba estate abo batini abagaba balina ssente ab'estate abali estate naye si bagabi kati waliwo eyatugoba nga waliyo estate naseka waliwo nyizeeko n'oseka twagende omusajja omukulu nga tulinayo akava kutegesa ghetto yolesa tuga mzee tulinayo akavako kaffe ka ghetto yolesa naye twali tuzze tukuchekingeko kulw'obuyambi bwo naga musaze siri bulungi koze nedda mzee newe wasi sente kubano yoteyo tukimuga newe wasi sente naye mbadde nsaba nkozese ku bulandi yo nono gakiwagiddwa MS waliyo olaba ne MS awagidde tugende omusajja wanyi kyeyaddamu kimuze newe wasi sente netugiriza okukosako bulandi nti oba ne gundi awagidde aga zimungamba simanyi nammwe mutambule munviire wanansana naye wallahi nga ntya Katonda ne bwabira asobola okukimugamba muno munene era property consultant ye nansana ne ngamba ttano wange nanga uyo omusajja ne ngasirika 1 sente zize n'erinnya lirye naye abantu abo obalaba tusisinkana gye bujja yamusisinkana nze nkugambye ayagala omukolere kati nze ne bwabeerawo ng'atudde omanyi nninamu omukisa ne gwe nasanga ewala disi Samuweya nga yatuzole era ebyo tuli mukavako kaffe muzeeyi tulinayo omukolo mulibayaye byakiyaye nammwe tuba tuli ewala disi actually yasooka nayo ku ofiisi aba anyumya n'omukulu ng'atujja k'omukulu kiri kyabasajja bange oli aladiso ali kiri kyabasajja bange omusajja ne yeewalira mu ntebe kanjogere n'ebikomanda bine n'osooka embiteemu nayimuka mu ntebe najja ntunyumya bwe twamala okunyumyamu ne ŋŋamba kyali wange olabe yatuzoleya mbu tuli bayayi bye tukola tabitegeera tumulaze nti ate ffe tulobinga ne mu ofiisi gya kati ate yali wano yeetonda muzeeyi baali no bamutwalako ate yettaka naye ekyewuunyisa nga muzeeyi anoonya bagenda kukuuma muzeeyi ttaka lyoyo kyali mwagenda nga noonya anti bye ŋŋamba muko ne muganza oyo siriyo ate nze njogera era namugamba oyo property master omulaba wase naye tuli musanga mukoonera ndi kimujjukiza nti muzeeyi watugamba tukuviire mu ofiisi yo bye tukugamba tetubitegeera okategeera so kyonna kye kiri abantu waffe tubeebaza nagamba pastor Bugembe wa Ship House musajja mulokole naye otuukewa Bugembe n'ogamba ndowooza omukisa ogwokubiri ogw'obulamu ngusanze wano omanyi asooka n'akukakkanya nti abokuwa munnaye ate tebasuubira nabasuubira owedduka tuba tuteeka bino emikolo gitulina esimanyi emisinde mu ghetto akapiira MS nga siti akatonda omukazi ng'alina mu dduuka batya nagamba jankuwa ebokisi y'amazzi g'abantu bo just alina retail shop atunda 10,200 n'akwata ebokisi y'amazzi n'agibawa mugende kuba yategedde mwe mutegeka emikolo n'alyoka ekikuluza ebintu byabwe bibafuula bise abaana tebatusumbwa otegedde ekyafunamu nti bwe abaana bwe tubasupportinga ne baba busy bane bannayuganda abasinga osanga omuntu alina bizinensi kati nga omusajja lumu twalina bye twategeka eyo katwali tunyumya nangamba naye kakati nga mwemutegese osobola okujja nze ne sponsoringa naga sponsorship esola baya sente nga meka ne mwana otwaye miliyoni miliyoni 2 esooka bulandi yebeerawo obeerawo ne katent ko wali eri era wali MC buli kaseera abeera ayogera bannange bana bali estate bati we bali ayagala ogula ettaka okwebuuza ku ettaka kati nze ndowooza njogedde n'omuntu ategeera mukubira essimu angamba ajja ku office ngenda ku office ate kati mwanyo natoka ku office we yangamba nziremu bimunnyonnyola bikola bitya nafuluma nga agenda okwata essimu no kamala okwata essimu nalaga nga gye bakubyeko nefuluma nga ndinga agikwata ate nadda naye bato mwana batuwa ekitiibwa okusuzira mu level zaffe ne mugamba muzeeyi navuze nenva gye navudde kampuni ye eri wala sakusaba mafuta yadamu nankubira essimu newe natusatu nga nziremu bikunnyonnyola nga nero linakunnyonnyola kuba nero linamala olunaku lulamba nga kumpi lunaku lulamba nga nkunnyonnyola tewava mafuta nagamba kakati namujjako bujje naye nabanga waliwo omuntu gwolabanga ekyamazima sente aziina naye ng'enkwatagana tejja kusoboka very good abutubeesonyiwa ffe tutegeka emikolo mingi kyokka emikolo gye tutegese ffe gyaffe giba gy'abantu omusajja onunuga muzeeyi otunda byakunywa tubadde tusaba otuyambeko wanaffe tugenda tuteekawo platform awo eni ogenda tutundirawo contacts zigenda birawo MC agenda vaalanga tugenda siwa olunaku lulamba oli n'agaana kati waliwo n'abakulembeze sina batekino omanyi abo abakugu abali mu byekikugu mu gavumenti ku level zonna n'ojja omugamba tugenda nina abavubuka baagala bawandiisa ndagamuntu tugenda tegekayo n'olusisira lw'ebyobulamu
naye mbadde nsaba mobilization twetagayo akakadde ka ssente aka tuweeko w'ekisaawe emitwalo tugeze nga 15 owa Red Cross yagambye ajja tuwa tenti owa Rotary yagambye ajja tuwa kano owa Red Cross agenda kujja n'obukebera omusaayi twetagayo desk n'omubalira nga kosi ezimugulaga wabikoze nako bambi omusajja n'akulaga nti okuyamba kyokka nga gwogenzeeko si za nsawo ye za gavumenti oba za kitongole ekivunaanyizibwa ku mulimu gw'ozza okukola oba otegedde logiki nzize kuwandiisa abaana ndagamuntu nga tutawunikira kuba sidi obwakaawo nga tudde awalagayo tebimukwatako kyokka nga ssente azirina mu doketi n'omugamba waliwo ssente z'abavubuka kameeya ne batawunika mutukwata abavubuka tubakolereyo activity tugenda tubasomesa mindset changing program yo tukwatayo miliyoni 2 bweziti tugenda tukole omanyi kati programu y'abavubuka ebyo omanyi kali mwaba ebintu ebyo n'otonogana kati ani ali waliwo abalala ye waba ayagala okukola accountability atakuyita yagamba sokunganyizayo abantu bwe bati kati asobola okukola ki mulinawe era yankubira God forbid sijja mwali omanyi bwe yankubira sebo omukazi yebale konze kale nawe jebala ngo sirise nnyo rasta konze je nagamba kati abana baggeto tukunganyiza oyinza kufunayo abaana nga bameka konze nze bampita mobilizer bwe boyagala benkima oba yagala 100 nze nkuba bukumi masimu abaana ne bajja bonna bweru wakiso n'emirirwa bonna nze gwe ngamba njagala y'abaana bwe bati ba munansa gwe mbuulira kwe kakati tugenda kunganya abondo zanga 10 ab'omunansa nengenda kuddamu kubire nga nsirika wayita ennaku nga nnya mba ndi awo nga omuvubuka ngwe mwana tugenda ku green card batuge waliyo program wali yakavako ngendo tuka ku green card nga kansala w'abavubuka ddemu ali eyo yayisa abavubuka abo abaggeto mbwa abannyonnyole ku nsonga z'okwekulaakulanya ne mu kalulu gye tulaga kati ngenda tulabe nti ku mabbali ga kansala w'abavubuka ono yayise nga we wali oliddemu akola mu ofisi y'omukulu eyankubira nga mbuuza mobilization eno ke kalikoleze nti waliwo n'akukubira ng'ayagala kukukozesa for mobilization ninga tasobola ate kusupportinga to implement the program gy'oboolese yayagala kujjako kiri bayitirivu bangi kati ne mu accountability eyo yetayagala kuwa yayagala gobaleete yabawaate baneetere buli omu ngambe namuwayo 5 n'atula mu bitabo n'agaba buli omu weebiri era sente bazigabira nno ku mulyango awo olinga afuluma nga gobawa yafuluma naye logically tasobola kujja nagamba n'omugamba njagala miliyoni 2 tugenda tukolera abaana aka atasobola ebitabi mtwalo twasaba 3 mama nyaba 3 jalemera mu nkubo paka we twafunye muzida kisana atuwe ebitabi ebyaffe olaba nze nalaba bwe mbanyonyola omuntu natakitegeera mwesonyiwa kyekino ni office omanyi kisinza okungoba mu office agasinga totera okuyanga nze ntobinyo okugeza office nyingi onyonyola omuntu ekintu noza office zo nzijayo ebintu gwe ngolaba kyangu yenga akulaga takitegeera inze n'abantu wotuukako oti kati nesenkana kwa mukulu omu era naye major mu styles ye nno twasenkana ku yanga oli namuko nga mzenjagala kusinkana program zenne nangamba tusenkane ku university Makerere nengenda ngendo tuukayo mweno season yo kutikire baddewe mabegaawo nentuukayo ntunyume katwatu twali mu motoka ye nemugamze kimanya abaana bagala next team wansi eyo mujjeko ne program za government abaana babagala nangamba dayo nawo usomesa abaana embeera y'okwejja mu bwavu kuyinza nga wamazemo ogama project za government zinso obutamala kyokka abaana bagala next kati bo bayizaawo ky'okwejja mu yala oba tegedde logic oyo nno omusajja ate nno ye lwakuba kati akyayina ebimu ku ttemu after kali ganga bamuwa appointment somewhere naye oli yali atasoga naida twetaaga ofuna ne media twetaaga ofuna yo desk twetaaga ofuna podia kwegera yatandika n'olaba vision eyo nti bwekuba kukyusa ate twetaaga ebintu bwe biti naye ngugambye waliwo gw'otuukako n'atula mu ntebe nga katusembeyo oli namugamze naye akavako tugenda kukola nangamba jangu ku Lwokubiri ngendo tuka ku Lwokubiri ngafumba agenze mu meeting waliwo sekule secretary naye nagamba mzeyi nangamba nno nga simwangu yagamba abantu mbu naye okutuuka wano yayita walabefeeko naduka emisinde ate sata wekiro wanira ngenda kunira nno ndaga wa mubende ngeze ndo nayo national ID omanya kusanga wanira kawala no kato konna kali awo kali mu office ke kazi gaba jukira bobateka mbu erinnya ly'omuntu kati wali system yawe ekulaga box number kuli national ID eyo bwe banga national ID kituufu eriwa kali ku simu weke ewuuba nentuulaawo waliwo n'abawala batudde awo natwala dakika 10 nenvaawo nagamba kati kati ate onalaga nemuga ate kati nzize no na national ID negulaga oli ku WhatsApp oli ku TikTok
oli kukwebwa mu office azifu office eringa ki kati awo nze ninga nammere envumo obwo era ntera okuvumanga mu office nekanga maleka ati gwe omanyi abanonyo national ID bano bonna omanyi bebani ate mwana abantu bawe solution ku ekyo buli muntu yenna anonye ekiwandiiko kya national kuba nira balina gundi ezenjawulo centers ezenjawulo buli muntu yenna agenda okunoonya national ID n'otuuka ku center weeri ne bakuterawo embeera eri negative busaba busabe buli kitundu kirina giso noonya giso w'ekyalo giso w'ekitundu basiba obwo abo bana be basipa obulamu bya gavumenti kati omanyi abanonye national ID bebani muso obanga mulimu ne bakama abo bukiri alokimanyi wafunye mulimu gwa mitwalo aga negula bange yamalayo toka akagufuna obali toguyina ng'osaba katonda ogufune bwana buli awo bulwera okusosola njala naye ku kya national ID noonya gisa akulire kinunyeze waffe nansa natubalina nabweru nansa gombe ne busukuma kawempe buli kitundu ekimuliranye kasita batandika okubuzabuza bweraga simanyi kola kidya gende wa giso gisa alilidda nti omge giso ntuusa oli ku station yani yanira bakoze bati bangalyo nebe bati ojjala obona bizo utamalawo yadde essaawa essatu kale tugenda koma wano olwaleero tutandikirawo olunaku olulala akuume atakuumira mpeera.